Nambwa nangamba nti buli ayogedde ekibi ku mwana wange nti si wa Suuna wakajjuutuka nga ndowooza byakusaagamukko ngenda okulaba ekiwandiiko kibaze kigamba ki tindyewa and company advocates nga bavuna bagenda kusuubinga oyo omukyala bina Beibe yayogera n'agamba omwana si wa Suuna ate ng'agamba n'akakasa nti alina obujulizi alina puruufu kati ekigenda okusibya oba ekigenda okukubya bina Beibe nti ali mu kulwana entalo ali kumpalaniraako alwanirako maybe mukazi wa Suuna ali ku radio 4 nti bino byonna bisobola okubaawo nga ne Suuna si ye yamugamba because ye Suuna akyogera lunnyo nti nze soogerangako na ku famire yange kati abasinga proudness olunkulu olwo ne bagamba katukole ki sijja kwetonda walinga wali mu kiwandiiko Nambwa yasaba bina Beibe amenyewo ebigambo bwana labye bina Nambwa yagamba nti agenda okukuba bina Beibe mu mbuga z'amateeka n'ekiwandiiko n'ekifuluma mutuufu ebitundu 9 ku 10 nti ye gundi ekyamusinza omugomu simanyi mbwe ekisinga okuluma Nambwayo mbwe kyakayagalako gundi yayogera ne bina Beibe yayogera ne Suuna Beni mbwe ekiruma Nambwayo kirabika mbo bina Beibe ayagala Suuna kati ekoka audio nze omanyi ze ntunulira ebintu n'embitegeera onera mbuye ekimunyiza lwaki agenda mbunda kwagala nze atalina na namba yo ya simu teri saved mu simu yange nikiri muri ebinyenze kale mbuli obusungu bannange ompira nga amese gwengani mukulagana mutya n'olubizi olwo ne mubeera bina wendi okuva kulere paka ku zinza kukkiriza muntu akumanyire nga wendi mugakatonda mukulu wali nakwagalako ne ngamba omuntu mbuneera mbuye ekimunyiza lwaki agenda kati statement ogiraba bina Beibe yadayagala kwekubira defense okitegedde Suuna ne gwayita olubizi of course fena tukimanyi naye kati ekyo Suuna kyayogera kyabwewufu bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emali y'abantu emali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba yagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma ffe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala the office zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor the numbers zaffe 0772 44 72 19 ezo number ze Kampala ku office yaffe solo contactinga number zaffe China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 6624 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze kale ku celebrity track Flexi Media official mugamba muti abatulaba kansu nti muli bulungi bitambula bitya tukomye mpola mpola tuli mu nteekateeka z'okubanga tugula amaka gaffe gano amapya very soon nja kuba mulaba ekintu nga kyanjawulo mu bapresenta bonna abantu bonna sula ina abantu baleeta wagala sima ina basoma amawulire tina ba news anchor abajjo tuwa agakagwawo tina log sports updates byamzanyo kagwirawo bijja kujja kuya endiba endiba total football ezikuba munda tujja kuba nazo akapapula tuli mu kuteekateeka amaka gaffe tuli makindi wano abamanyi restaurant ajaluna weri yes kati ekyo ekizimbe ekijiddiridde kyennyini bwe tusinzidde olunaku olwaleero era mujja kubanga mutufunira essaawa yonna nga tumaze okugulawo kale bingi bye tugenda okwogerako naye nkutegeeza banaffe aba KB Time Logistics bakutegeeza nti gwe munnayuganda ayagala okusuubula ebweru osuubula China okushipinga ebintu byo ng'obijje China obireeta Uganda banaffe aba KB Time Logistics bwe bali okubanga bakuyambako naddala gwe omusobozi okuva mu bitundu naddala ebye China ogenda kubanga okuyingira mu China tomanyi ng'otandikira amaduuka ebintu byagala biri maduuka ki okusula n'okumpi wogenda okugula ebintu nakyo kikulu
banafa KB Time Logistics bajja kuyamba kubagamba nti bashipping ebintu nga biyita kunyenya ate bituuka mu budde ennaku 2 ku 3 oba ofunye ebintu byone e Uganda so bekwate namba z'essimu eziri wansi awo zekwate enamba ya China eyo ya office ya China mwana mulezi John yagikwata era nga akubuulira ku directing kino wano na wali olabika nti ensonga zitambuza bulungi nnyo nemuteza abanefin World of Constructions kwagala okuzimba ennyumba ekiroto kyo naye nga plan tomanyi olina okuba plan oyagala plan wajina wagira naye nga yakulema gwe okugiteeka mu nkola abanefin World of Constructions we bali ayagala kugula enzigi z'amayumba okugala ennyumba yo bulungi nnyo neba ng'erabika bulungi nnyo era we bali mu nteekateeka eyo abanefin World of Constructions bagamba Nefin World of Doors n'amafumbiro weyabakola kitchens ennungi cabinets ennungi efumbiro eddungi mu nnyumba yo banaffe bakuyambako mu ngeri eyo Sula Flexible gwe tuli naye wano yaman bane muli mutya gamba otya abatulaba ku Sebi Truck ne ku Flex Media Official musiramu gamba otya yali ku kamera zine saati ezigwa ku miri wazitandise ddi zino nno munange baziyita ezali zadda manye ebintu ebyedda divorce bigenze bikomawo edda mu mirembe gya 1959 awo twayambalanga empale nga baziyita bell bottom kati ngeno ejja bweti nejja negwa ku mpale kati nejja negwa ku ngato kati ngato twazitanga gaboni madala wajambala teribweti yabanga stepa nikati nzirabi ababi bakomyoze kubanga baziteka mu video ojambala bwoti vintage nga yamanyi nga bakazi bambala kozi bayita skirt za fish okitegedde kati ngomusajja okuba bell bottom wansi omukazi ngakuba skirt cha fish twayambala nga legeza ogimanyi ebeeyika ku mubiri bweti sati za hazaro nawe oli wadda nenga tubanirizaako nyo bana abasebo ne banyaba abatulaba abasiramu yonna gye mulimu bali kusiiba omwezi guno omutukuvu gwa Ramadan tuli wano maka gaffe divorce nga bwakugambye wano emakindi okulirana restaurant ya H&M eya Hajaruna Mubiru wetuli Golden City Plaza siwe kiri tugenda kukola ebintu bingi nnyo nno bannaye tusettinga no production house yaffe tulinawo online radio yaffe tulinawo online TV yaffe tulinawo YouTube byonna bigenda kubeera wano mu maka gaffe Rock Media Group wetuli wewa Sula Flexible ensonga tulinawo ez'enjawulo musajja wo chicken baamukubye komanda mudogo yamukubye ne bagamba musimanya akataago kavuddemu ne tubaako n'ensonga DNA watwasemba okubeera wano ngamba DNA za Nambwayo ne Suuna Beni zakomyewo era omwana ng'alaga nti bwani Suuna Ben omukyala Beibe yasemba natugamba nti omwana siwani siwa Suuna Ben kati embeera bwete gye tuliko essaawa zino then tuwene Suuna yayogera ki wakati byonna ndowooza wadde obigoberera Suuna yayogera ki ku nsonga efaananyiddaawo n'ebirala byonna tujja kuba twongerako mu maaso awo tunyumyenyumyemu tulabe engeri gye tugenda okitambuzaamu olunaku olwaleero tutandikire ku nsonga za Nambwayo ne Suuna Ben DNA ezaakomawo DNA results zaakomawo jona tubadde nga tubagamba Suuna yagenda yasaba DNA sijja kosa nti yagenda DNA oba ogenda ku DNA osaba nsaba kukola DNA era waliwo empapula z'ofiringa ne bakubuuza oyagala ki just to confirm the paternity of the child ne bakusaba amanya g'omwana olina okwetayo abakwemirira babiri side zombi buli omajja n'omu okitegeera Nambwayo yajja n'omu ne Suuna najja n'omu buli omajja n'abamweyimirira babajjako ebintu babajjako national IDs oba toyina national ID bakujjako ey'omulimu bakujjako n'eddoola 2 twalo nga 7 naawo wewatyawo zibakujjako then ne bakuwa ndowooza wakati wa weeks 3 oba omwezi okudda DNA results tebazijja ku muzadde togenda muzadde omu nti obbi omwana ku mukazi kumutwale ku DNA tekikkirizibwa ekyo ate gundi gyagamba zayakola ye yazijjawo ani one wa bad black yagamba yakola anti kati edda bintu bina ebyakyuka divorce era ekyongera kukyogerako edda ng'osobola okunyakula omwana okitegeera n'omutwala ku DNA ne Bobi Wine yakikola yakikolako ku mwana oli gwe bali bagamba nti yamuzaala
waliwo omwana gwe bali baga nti yamuzaala webbaka ndoza myaka nga 15 egiyise okitegeera nti yazaala omwana ebbali nakwata omwana namutwala ku DNA namukebera nga mama w'omwana without the concern of the mother mama w'omwana teyamanya eno olwakomawo ne bamugamba nekiggwa edda ennyo muneera ebintu bigenze bikyuka edda ng'omwana omuzadde single parent osobola okutwala omwana ku DNA n'ogenda naye ekyo oba tokikoze ng'osobola okukwata oluviiri olw'omwana oba odujjako DNA edda wekyali omanye tokidero gyagenza akyuka ng'osobola okukwata oluviiri n'olutwala amalusu n'ogatwala oba n'akasenya ak'omwana ne kati byonna mu myaka gino egigenze gikyuka byonna gavumenti yabisazaamu musaayi kati musaayi ate abazadde mulina kugenda babiri nga mwena mukkanyiza kyobula batuma bano abajulizi so byebyo byetagisa ndowooza okugenda ku DNA wetwali mu covid waliwo ekikwekweta ekyali kizze nga bagamba tukebeze endagabutonde test DNA ebipande bali babitimbe ku matakisi mu ttooyi buli wamu woyita nga wataddeko test DNA gavumenti neevaayo neeyogera mangu negamba teri ddwaliro lyonna mu Uganda wano likirizibwa kujjako kukebera DNA okujjako Directorate of Government Analytical Laboratory and Forensic Division Wandegeya the girl so omuntu yenna alina akebeza omwana endaga butonde you have to make sure ng'omututte ku Directorate of Analytical Government Laboratory eyewandegeya eya Forensic Division si byakumala genda nti wano bakebera mu byakyuka gavumenti yabisazaamu so DNA testing center tulina bbiri tulina eyewandegeya eyo eya official ya gavumenti endala ndowooza eri around Kololo embaserabidde MBA eriwa MBA ye Kololo ye Kololo then eri digalu ye wandegeya so bagenda ne bakiriziganya ne batwala omwana ku DNA era Suuna yasasula sente ezo $2 $7,500 yazisasula obufaananyi bwonna buli kimu yakiwaayo so kitegeeza nti taata yali akkanyiza omwana bamukebere DNA ndaga butonde wayitawo ebbanga lya weeks banga bakebera DNA ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba 2024 DNA zasi ne zikomawo ng'ennaku z'omwezi 4 oba 6 omwezi guno gwe tulimu so ndowooza tubala abalamu gibeera ndowooza weeks nga 3 n'ekitundu so bwe kityo bwe kyatambula weeks 3 myezi 3 ya myezi 3 16 Desemba January February March shegedde yes so lyeri bbanga eryatwalibwa okulaba nga DNA zakomawo ng'ennaku z'omwezi 4 bwe mbaseerabidde ne bakubira abazadde bonna ne babategeezaako DNA zafulumye era mwetaagibwa mujje muzikole ki muzipiikinge mumanye naye mu kaseera ako Suuna yali mu wiiki eyo Suuna yali afiiriddwa maama we mukyala Kayondo then n'asobola okuba nga ate yaddayo Masaka omukungubagira n'alabika nga teyajja ndowooza mu budde naye eventually yamala n'ajjayo DNA abantu bonna baali bakebedde ku DNA babatuuza mu boardroom okitegedde babatuuza mu boardroom ne babasomera nga tebannaba kuzibawa waliwo kifayiro ekyo omubeera gundi analysis yenna gwe babeera bakoze buli kimu kubanga buli kimu bakikebera bakebera obutafaali bakebera buli kimu era byonna buli kye bakebera byonna babiteeka samples ezo baziteeka mu fayiro ne bakola lipooti kati lipooti eyo bagikusomera kubanga abazadde abamu tebamanyi interpretinga bintu bawandiika A12 C6 biki kati ezo zonna bwa butafaali bwa musaayi babeera bwakebedde kati omuntu oli era babayita batya ndowooza abakebera abeera wa gavumenti yakoze analysis eyo era asayiningako nga zikoze eki nga zifulumye kati wali mu kuzikuwa omuzadde omu bamutuuza wano nomani bamutuuza wano then agenda okusoma n'abeera mu makkati okitegedde wabeerawo obukuumi bwonna ate obukuumi bubeera bwaki nti nkesi bwe nkusanga mwana si wange nenkubabika oluyi era basooka kuba era kirimwangawo n'obeera ng'olina siriimu n'ogenda mu ddwaliro okukebera
tebakuwaliza lutusisi genda oli mulwadde genda ofenensi bakutuuza mu counseling room ne bakubudabuda nga tebannazikuwa bakugamba waliyo musawo yanyiiza ssebo nagenda okwekebeza results zange zikyali munda eyo nagamba kati mwami Dennis assume tusanze nga akagambako kali kansudde ku nkonge assume tusanze nga oli mulwadde wa mukenenya oyinza kukola otya nze namugamba nettirawo wano wenyini wongambidde kati ekyo kibi nnyo tosobola mwe mutaana abantu nga tenewakutuuka nze mukazi yangamba ekigambo ekyo nawuliraga omutima bwe yadda munda teyansangawo ku katebe kati waliwo ne mukwano gwange twagenda naye okebera wane Katwe waliwo eddwaliro baliyita Ngabo oba mulimanyi abasinga balimanyi Ngabo kati walingawo omusawo nga bamuyita Dr. Aisha nga yatukebera kati Aisha n'agenda mukwano gwange natwala bamukebere nga tayawula negative na positive ne bagenda bakamutema nti muganda wange oli negative yakuba omulanga nangamba nze kati mungamba mutya emisomo gyange wenagwawo mubitaba negative oba toli mulwadde bagenda okumuwoyawoya nti why negative abamulamu zimuma nategedde negative abamulamu negamba naye yali awenze nze omukazi yambuza kasa netusanga oli mulwadde okola otya nemugamba musawo kibi nnyo bwe yadda munda waliwo yamuyita yagenda okudda nga siriwo nasibira waka nze irere yambuka kantandika okufuna fiva y'abalwadde ba siriimu kantandika okuwulira nti kati nkolodde nze yambuuza era kibuzo kyekimu olwalira nawo nze namugamba era ombuulira gye nabujja era mubaze nabo bbanga ki era ni yabonsiiga ati bwe baŋŋamba bwe nadduka mu ddwaliro nga simufunye results ntuuka ewaka nfunayo akantu kampita ku bulago ntandika okukola nenga nti oyo siriimu akuze kati bwe neebakako bwe nti nempuliduma akuze asajja siriimu akutta tona bakufa era abasinga nti bafa eyo that gundi fi eyo abasinga yeebata nendoza so kati DNA bakebera omwana banga tabana netatiza basooka babuulira kugambye oli eyakoze analysis abaawo era yasoma lipooti nowa counseling nga waali kati sinzindi embeera wezijja nga kummwe omuzadde omu yazaala omwana omulala si yamuzaala awayinza okubaawoko ku security ebiseera ebisinga kasobola security ngomanya era nedda abantu tetwagala tubatiise so naye nga baba kansolinga buli kimu omuzadde omu abeerere n'omulala abeerere then analysis najja n'atuulawo makkati n'abasomera okuva nga mwabikola kuva ku process 1 nti ku nnaku z'omwezi weziti wajja wano n'omukyala bwati ne bwati n'omwami bwati ne bwati babeera we bati ne we bati bakkiriza okukebera omwana waabwe omwana ye gundi alina emyaka weegiti so byonna ebivudde mu lipooti ne bakuwaako eyo gundi lipooti ya gavumenti yasayiningiddwako bakuwaako kopi n'oyo ne bamuwaako kopi kati natandika okubannyonnyola nga mwenna mukola ki step by step wotategedde buuza so ne babanyonyola bagamba nti omwana yegwe taatawe oba so mu bya Suuna eyakebera gundi byonna yabanyonyola gamba nti 99% omwana wa Suuna Beibe tesobola kuba twatwaga bakitebeera 100 era wabeerawo akamaama ndoza akamaama bakeeka 1 ayiro nakasaayi simanyi siri kati bamugamba nti omwana wa Suuna kati bagamba Suuna nti omwana wuwe na ize ndowooza netulowooza abantu ne balowooza nti okay kiwedde naye nagenda okuwulira nze nga nze saalabako Suuna nga agamba nti omwana si waaki omwana si wuwe omanyi twafunye obuzibu buno divorce nti abantu abasinga bagenda kwereetera obuzibu butya abantu abasinga nzija nenkugamba ekintu off camera kati gwe nojja nokigamba on camera omuntu akugamba ekigambo off camera akwegaana era tasobola kuyimira mu kooti kati waliwo abantu abagamba nti nze Suuna yaŋŋamba off camera naye bwe tugenda mu kooti ayushuwa nti Suuna nayimirira mu kaguli alumiriza ekyo kyeyagamba ayushuwa so ebyo byonna bimaze okudda DNA zikomyewo olutalo lulala lubalukawo kati buli eyayogera infact nambwayo kwanza nayogerako naye nagamba buli aleese ayogedde ku mwana wange nti si wa Suuna
agenda kajjuutuka nga ndowooza ndi byakusaagamukko divorce abakazi bakambwe ku baana divorce abantu bakambwe ku baana baabwe omuntu akola ekintu ku lw'omwana abantu banoonyeza abaana abantu batunze amataka bibanja na bibanja afuna akajja akabibi byazaale omwana abuze abantu bakola ekikyamu bane muve ku baana b'abantu nze mbabuulira munnange abantu bano nga bawera ne bakuba ebifuba nze Suuna ngambye kyokka ate Suuna abagamba off camera ate bwe bali mu kamera nze nalabako oyo omukyala Bina Beibe we yagamba nti banaye omwana siwa Suuna beeni ate ekya Bina Beibe kiri mu gundi bbiri nti akola ne Tina Nangonzi but Tina yali mukwano gwa girlfriend oba mu wife ali okusinza ku butambi obutambula kwa nalabako nga Bina Beibe amukubidde essimu nakonfaminga ku kakyala kange biki muninkini wa Suuna beeni era kyemmanyi nawulira mbu yamufunira n'omulimu ba ku Radio 4 oba Tony yamufunira omulimu ku Radio 4 ate Tony ne Suuna bali bati ekitege bafuuka balongo jubira Suuna takolangako ku Radio 4 but Tony yakola yino na recruiting aba abaana ba Ronnie Simple nabyo Ronnie Simple yes kyemmanyi Tony like ayina okubanga yamuleeta n'oyo Tina Nangonzi kubanga Tony we yave Masaka ndoze yajja n'aba abaana omugugu okitegeera mu mbeera ogutali musango musajja ayagaliza kati awo we tuli Nambwayo n'angamba nti buli ayogedde ekibi ku mwana wange nti si wa Suuna wakajjuutuka nga ndowooza byakusaagamukko ngenda okulaba ekiwandiiko kibaze kigamba ki tindyewa and company advocates nga bagenda kusuubinga oyo omukyala Bina Beibe yayogera n'agamba omwana si wa Suuna ate ng'agamba n'akakasa nti alina obujulizi alina puluufu kati ekigenda okusibya oba ekigenda okukubya Bina Beibe nti ali mu kulwana entalo ali kumpalaniraako alwanirako maybe mukazi wa Suuna ali ku Radio 4 nti bino byonna bisobola okubaawo nga ne Suuna si ye yamugamba because ye Suuna akyogera lumu nti nze soogerangako na ku famire yange wetwali ewa Haji Kamoga nga bamaliriza ensonga zaabwe baamubuuza nti owaayo omwana kiri kitya naga nti nze siina na buzibu naki n'ebyomwana sibyogera nga nakubireke mukazi yagaba omwana yo omukazi agambye eki okitegeera kitegeeza nti bano bonna abayogeranga nti Suuna ngambye emumwa gwali kukoliki bali batandise okulya ebigambo byabwe kati abasinga proudness olunkulu olwo ne bagamba katukole ki sijja kwetonda waninga wali mu kiwandiiko Nambwa yasaba Bina Beibe amenyewo ebigambo bwana labye Bina Nambwa yagamba nti agenda okukuba Bina Beibe mu mbuga z'amateeka n'ekiwandiiko n'ekifuluma mutuufu ebitundu 99 ku 100 because kati tukizze ku gundi ku ntegere eya bulijjo ogambye abantu Bina Beibe omwana si wa Suuna bagenze mu DNA jukira we yabyogererawo wonna results zaali eri muki mulabu zaali mulabu okitegera kati results zikomyewo zikonfirmings omwana wa Suuna why don't you apologize mwetondera omuntu lwaki oba tebwetonda noga nti banenze nayogera kubanga results zaali muki zaali mulabu nga tezinnadda kati zikomyewo kati nzikiriza fenna twali ku probability mwana wani ne results zikomyewo zimaze confirminga nti omwana wa Suuna ate n'osigala woga nti nze baŋŋamba siwe what are you proving ekyokubiri bino byagamba nze Suuna yaŋŋamba ali ku bikadde divorce amateeka tegakola bwegatyo amateeka gakootinga kiwayogedde mu context wakyogedde naani era budde ki kati bino byonna tetwandituuseeyo eno singa Bina Beibe yalaidingira ku ekyo ekyali kivudde mu laabu najja n'agamba bannange era ng'abalala bwe babadde babuusabuusa era nga ne Suuna we yabadde abuusabuusa kyekyamuviiddeko kugenda mu DNA nange ow'amawulire we nasinziira ŋŋambe nti omwana si wa Suuna kubanga kyali physical kyali kirabibwa n'ayonka netiza okuba nti zaakomyewo nga zikonfaminga nti omwana wa Suuna ebyo tubimale neetonda olw'ekyo okitegere ebyo byandibadde byaggwadda nga twavaawo dda ne kati Bina Beibe yalowooza nti agenda ali mu lutalo na Nambwayo Bina Beibe ye bw'alowooza
luno olutalo kati luli mu mateeka bagenda n'okuttunka ebyaddala ate ndi sure Bina Beibe ajja kumaliriza aliye oba yeetonde kati ate kati wabulayo olunaku lumu bakuwa gundi 5 days okukoleramu appeal wekigaana akyakalubye nawulidde mbu yafunye bannamateeka naye bannamateeka si be yafunye sibamanyi Bina Beibe muganda wa Ragadi Prospat wa muganda wa Ragadi so Bina Beibe wabanga yafunye abamateeka it is okay naye yebisse bukedde mu bintu bino byetukola olina okubeera ne legal advisor divorce akwadvisinga kubanga wano watulaze bagenda kusiba abantu divorce buno obutambi buno buyambako mu kooti tebuyamba waliwo tugenzeko mu kooti obutambi tebukola mu kooti baka okaleta n'okaleeta ng'okayimiriddeko ne bakagoba nakayo bijingejinge bya ku ssimu wakitegeera so togulangako omuntu omusango noga nti nze nina akatambi era kengenda okukozesa mu kooti wali mu kaguli kaddooku beetagawo muntu sikatambi mu kooti tebakuba butambi yisenga mu kooti baali bakuba obutambi senga twandituuseeyo yonna gomanya abantu abalina obutambi ku bantu naye akatambi ako kakwata n'okawa munnamateeka awo n'awulirizaamu n'amala naye yennyini asooganeka kino tekituyisaawo so nze kyenategedde Bina Beibe ali mu kwebala maanyi naye ekituufu akimanyi yakola bubi okwogera ebyo byonna naye ate yakola bubi kubanga nze nkyogera ng'owamawulire teyakola bubi singa leza tiwezadda ng'ennaku z'omwezi 4 n'addamu n'akola interview eyo niwata gikoze neweyeekwata nga namukasa we yakola n'agamba okusinza ku results kubanga results zali mu public domain nga buli muntu yaziraba yes kakati n'agamba bannaye okusinza ku kiti kye nayogedde ne Suuna yabadde abuusabuusa ne Nambo yabadde abuusabuusa kubanga mugenda mu DNA ekitegeeza mwenna mubuusabuusa naddala taata w'omwana kubanga yasaba okitegera era nawale ku kiwandiko bagamba to confirm the paternity of the kid like confirming obuzaalibwe bw'omwana gwe taata so mu mbeera yonna Bina Beibe yalabisenga agamba nti nze kano kanambwayo akawala akenzaana n'okuzaala kankube mu mbuga z'amateeka sijja kwetonda bannange mu nsi muno topulijajinga ng'omuntu like tolabanga omuntu n'omujajinga okusinziira nga woomulabye Nambwa yayina bannamateeka Nambwa otagenda kubeera mu ebyo ebintu ajja kuba alinawo ku bintu bye birala ngeno bali mu kuttuuka misango bali mu misango egyo emisango loza giggwa naye gigenda okuggwa ng'omugi mweseka eddobo nze nkubuulira gigenda okuggwa ng'omuba muleseka eddobo kubanga ekisooka kasa apiira eggwako eyannaku 5 kiri kye bazzaako okukola lawyer you have to pay the costs nemba mugenze mu bargaining corner kagutugeze Nambwa yekubye mu mutima n'agamba kale tugende mu bargaining corner tuteese bigwe costs z'abalawyer you have to pay ate Nambwa yusi yasalawo bali balawyer bajjaga kakati okusinza nga bwe tuzunze tukoze tutadde milioni 2 ezo you have to pay costs z'abalawyer zote ziriko ku bargaininga oba mugenze oba mutabaganye mugenze mu bargaining corner oba costs z'abalawyer you have to pay kati yonna tetwandituuseeyo okwebala amaanyi kibi ate n'ekirala Suuna munenyaako Suuna bano bonna abakuwaga si be bazaala omwana gwazaala omwana eno ensi egenda kulaba bubi nnyo nga weekubidde sayidi kubanga bali Mukama nsonyiwa okukyogera bali si bazadde tebamanyi na bulumi bw'abaana bakola on their interests oba onyiiga ekyo bulaba bakutte essimu bakubira Suuna nti onaŋŋamba mukazi wa ŋŋamba mukirabika nakwagalako nakye badagenda okugamba nti ye gundi ekyamusinza omusimanyi mbwe ekisinga okuluma Nambwayo mbwe kyeyakayagalako gundi yayogera Bina Beibe yayogera ne Suuna Ben mbwe ekirumwa Nambwayo kirabika mbu Bina Beibe ayagala Suuna kati ekoka audio nze omanyi nze ntunulya ebintu n'embitegeera neera mbuye ekimunyiiza lwaki agenda mbunda kwagala nze atalina na namba yo ya simu teri saved mu simu yange
nikire muri ebinyoze kale mpulira obusungu bannange ompira nga amese gwengane mukolagana mutya n'olubizuolo ne mubeera bina wendi okuva kulere paka ziyinza kukkiriza muntu akumanyire nga wendi muga katonda mukulu wali nakwagalako ne ŋŋamba omuntu mbuneera mbuye ekimunyiiza lwaki agenda kati eyo statement ogiraba bina bibi yadayagala kwekubira defense okitegedde Suuna ne gwayita olubizi of course fena tukimanyi naye kati ekyo Suuna kyayogera kyabwewufu kubeera nga like sagala kosa bigambo binene kubanga Suuna mukwano gwange ate fena tuli mu mawulire naye waliwo ekintu kyolaba divorce n'ogamba ono omusajja kiki kyaliko bano abakazi wakyakkiriza bamutegerere badictatinge ku bulamu bwe kubanga Suuna wafiira wano katugeze okufa tteeka Suuna wafiira wano bina bebe si yagenda okujja ku mulambo aba bamusudiya si bagenda okujja ku mulambo bali ba just bo bafa ku mpulireka kubye okitegeera Suuna bino wona nga tonnabyogera nga tonnayita kakazi lubizi tonnakayita kayiringu n'ebirala sokolowoozeeko nti weebakako ku mukazi oyo nakuwa essanyu ne mujjamu n'omwana okitegeera ekyo kasomero kiyingiza mu bwongo oddemwako obuntu ogambe nti kale yes otugambye ogenda yimirira ne Bina Beibe how kati Suuna akozesa Bina Beibe ensobi bino abyogera naye tagenda kubeererawo Bina Beibe tasobola nagwobeera gwe oleke maama w'omwana wali asitudde omwana ate nambwayo jjukira mu kooti alumba na mwana kubanga omwana naye omwana waffe akozesebwa ng'ekizibiti mu kooti baga omwana aliwo ayogerwako nti wuuno omwana ye alina okuba kati ebintu kati byafuuse biri mu public domain nti omwana ayogerwako wuuno gw'olabe maama w'omwana wali mugojje oyimirire eno olumize maama w'omwana nga ne DNA zazikutte mu ngalo ezikonfaminga nti omwana wuwe obeere ku bano ba Bina Beibe Suuna tagenda kikola era agenda kudduka emasaka yeekweke wallahi billah okutta ebisiibo Bina Beibe abeere mu kooti yekka agenda kubeerayo yekka kubanga ekisooka Bina Beibe yalowooza Suuna agenda mubeererawo naye nga mumbeererawo gyamubeererawo era kumuwaayo obusentesente kubanga nekulu babadde awo kalenda ani Bina Beibe yabadde ne Suuna beni awo kalenda ngaakola ki kibabadde bakola I don't know nenze nabalabye kubanga nze nabadde ne gundi onaani Muzeeyi Masembe nga tulikodinga wali ewa ona akuba ebipande whatever boss yes I saw them nga boogera okitegeera kati Suuna byagambo siina na namba yo era sikumanyi lwaki bampayiriza Bina Beibe byakola byonna bya kisiru ate omukazi oyo yamazeemu nnyo amaanyi alinga oba ataasomako weetabemu simanyi oba yeegwaniza Suuna paka zuka n'obigattagatta n'ogamba kati ye Bina Beibe ayagala kulya cyuna kuba kati bino ebintu obiraba abantu bonna ne munaasindika abantu mbubawolereze Bina Beibe era bonna bajja kukubako obukubi kubanga n'abawoleza tebamanyi mateeka nalabye abamu nga bagamba ekisooka bannamateeka bannambwayo bakoze bubi nnyo ne bateekayo enamba ya Bina Beibe era simanyi lwaki bamuwandikidde ekiwandiiko mu luzungu nga te yabyogera mu Luganda unayogera biki olwokuba kuwaddeyo emitwalo 3 ng'oyogera 1 ebintu kati byakyuka divorce we twali mu 2021 mu kalulu ka Kawempe North wakati wa Kidandala ne omugenzi Segirinya like Kidandala oba yali anoonya Seginya yali anoonya Kidandala okumusaavinga yali Kidandala nga anoonya ndowooza Segirinya omu ku bo Kidandala no basibire gundi oba Bangkok oba wa kati kooti ndowooza n'ekyusaamu ne baga ati bannange obuntu kati osobola okumusaavinga ng'okozesa essimu okitegeera so okuteeka ennamba yo okujja ataakinga ku kiwandiiko ego si musango you cannot challenge that olina omusanga ate oli mu kwekwasa lwaki bataddewo ennamba yo even waliwo ebintu kati ebikkirizibwa mu mateeka okuyitamu okusobola okutuuka ate okyali ku nnamba osobola n'oteekayo endagamuntu basobola oteekayo endagamuntu basobola oteekayo email yo personal email oba ennamba y'essimu kubanga ebyo bennyini bye basobola okukozesa okukutuukako singa baba tebabitaddeyo bandikugjewa ni amanyi Bina Beibe gy'osula okitegeera so
ebyo abantu abeekwasa musimanyi waki batadde enamba yange esimu. Your number is in public domain, buli muntu agimanyi. Oli wa mawulire eri online eri everywhere, eringa ya mbaka wa parliament genda ku parliament. In fact genda online osachinge phone numbers za member of parliament zonna bajja zikuyira kubanga bali mu babayita batya. Those are national leaders. Kati ne Bina Beibe ali mugundi ali mu celebrity world. Tusobola kungamba nti olwokuba batadde enamba ne bakusavinga. In fact ekyatekeseza enamba ya Bina Beibe kwagala kumusavinga kubanga bandi munoonyeza wasula wa kubanga kiri ekiwandiiko bakikuwa balina kukikwasa mu ngalo we bati okitegeera. Ku radio 4 teri amanyi oba akola sawa mmeka oba avaayo sawa mmeka oba ayingira mmeka. Kati wakati obutazibuwaza balooya, let them get the number. Era nabendaba nga bamubuuza ekiwandiiko wakifunye otya nangamba bakinsindikidde ku namba y'essimu. Thank you so much. Kiba kiprovinga kiri nti ekyateesizza ye namba y'essimu teyabadde ensobi kwagala kutuukako mangu. Kati ennaku ze baba banaakusavinga tebakyakunoonya nti ayisaawa badde ambadde esaati ya bbulu. Enamba y'essimu teekako kiwandiiko teekako kasa kipulutikinga obutiki bubiri tu. Nze nange waliwo yakinsindikirako ku ssimu nga kiwedde. Nga kiwedde. So Bina Beibe mukwano ogenda kulabika bubi mu public bubi nnyo 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 ate nga tobibadde. Mumanyi bano abantu bali mu kukyesinga Star Life ku myaka 5 bagoba fame ogoba fame ku myaka 5. You cannot compete. Generation indala Bina Beibe waddenga w'amaanyi ng'oli eyo mu radio zo ng'abantu tebakulinaako na buzibu. Bina Beibe ne kakati eno gye wazze birala kivula abaana basibi bakuvuma obadde tovumwangako kutuuka mu eyo mbeera bakulangidde obugumba. Ani yali akuvumya obugumba ebbanga ly'obaddewo? Abaana ennaku zino bavuma bakangwe because balabira ddala omukazi namulaka ng'agamba bannaayo butazaala kiruma ne si ye gwe yekka atazaala. Abantu bangi tebazaala naye basirise wakitegeera ne buli woovayo kuba kati abantu bagenda ddala okututulaga bagamba yono omukazi bannanga alemedde ku mwana gwasobola n'okuzaala obuzaazi afaaki kuba ga mazima Bina Beibe kino ne wanaasasula abantu 15,000 20 kuba bamulwanireko wano tebalina bye bakulwanirira data wano tebalina bye bakulwanirira okitegeera kuba nga nambwa yali ku safe side nambwa yawummudde nadda era nabadde njogerako ne mugamba kati gwe please funa akatebe otuule leka amateeka gakole gwe tokomentinga ku bintu by'abantu gwe tosirika olina DNA results. Yes. Suuna aba ayagala kuchallenginga ezo DNA results. Azichallenginga atya zavudde ate now you cannot challenge official statement okuva mu government. Agenda ku Kenya bagala genda Nairobi. Ali Suuna okusooka yali ayina akalwaliro ke Masaka eyo yali ayagala otwala omwana bamukeberere eyo DNA Masaka nga ayina akalwaliro ke ne bamugamba mukulu tebikolwa bwe bityo DNA iza tebakebera ate si buli bamuti bazikebererawo ne bamutegeeza ku ekyo yali takimanyi nti kati testing center ya DNA eri wandege yawuka yali takimanyi ngaloza tugende wali mama na Juma bamujeko omusayi bamukebere noga mama na Juma wantakola government analytical laboratory ye wandege ye kimala Chipoloti yajifunye era kyovula bagala katukweta akuluzaako mwana kati Suuna nze nagamba mwana bwakula ebintu binagenda kwa nagamba Suuna Ben you know fena oba wakava mu kyalo oyinza obutafuna challenge eno because okuva yava mu kyalo abali tafunangako mbeera bweti bantu bangi nnyo waliwo n'abakulidde wano mu kibuga nga bakyalina challenge eno wojjanga mu kibuga ng'ovudde mu kyalo sooka obeeko woobeera wekka tokyamuukirira funa only quality people OQP bali betwayogerako bakwadvising entambuza y'obulamu ekibuga kyokya kyobula abamu bazze mu kibuga ne bamala ne baddayo misinde tebasobola kiwangaliramu. Suuna azze mu kibuga ettutumu alifunye sente azifunye buli kimu akifunye n'alaakinga abantu okumumanaginga okitegeera gwoza waki tonesi bwatyo bwali goloza waki mu nsonga zino zonna eza Beni Tony toyinawo omulaba naye nga Tony yandibadde omusaala asooka okulwana ennyo ku kintu kya Suuna kubanga we bafuka ba Luganda mama ne taata naye lwaki Suuna
alinga alwana yekka alinga alwana n'ensene y'ebweru ngamba zira tone munne wali alabira ddala nagamba Suuna tone ye yamanya nagamba kakati bino sina biyingira mu ssaawa zino kasooka embireke bitambule nga birina okutambula naye Suuna aganye okwekompozinga amanye because bano babbina Beibe bali kunfunira wa they're not parents bo tebalina mukwano gw'abaana tebannabafuna era byonna bye boogera bali kumpalaniraako tukakube naye ono omukazi akugambye nti eno statement gy'okoze after 18 years mu maaso omwana wange ajja kumbuuza nti maama taata yantankana ekitegeeza wankyanga guma kyekitegeza omwana w'obulenzi ng'akuze wagenda bbira n'akwesimba mu maaso n'agamba kakati maama myaka ng'etaano kuva kati soko mbulire taata wange yaani bino mwanteekanga muzaala gomanye obulumi omuzadde bw'oba omuleseeko kati omusajja akuwadde option nti munaye weetonde ku lw'omwana kati bano bo balowooza nti Nambwa yali mu kulwana lutalo lwa musajja Nambwa twalina ku Suuna yamuvaako dda ye kasa yafuna ekyapa yafuna poloti ye ennyumba ye eri enatera okutuuka ku all plate tayagala kumanya bifa ku Suuna tayagala kumanya era abantu abogera bino byonna sagala mulowooze nti Nambwa obujja bwe bumuluma Nambwa yali bibye naye yali mu kulwanirira justice ya mwana kuba akimanyi ekito kyali nga kati olwaliro omwana wa Desire mama we yakola mu 2016 Butambi owekitone kyekito kyali nga omwana wa Desire buli amufuna buli amukwana naawe mama naawe yegalira ensi kati omwana we ddala nga nnyikadde okitegeera kati Nambwa engeri gyali ow'amawulire yamanya naga bino nno bijja kuzza bakafaya mwana wange mu ssomero gy'agenda okusomera bamuyeeye tyagwe oli wazaala taata wo mutuufu tamanyiddwa bakusuule ekyo okimanyi divorce naye nga abantu abakivuga tebanaba kufuna abaana njagala omuntu ayogera ku nsonga za Suuna Ben Nambwayo n'omwana soka bibeeremu byonna fe abalina abaana fe tulina okwogera nedda tekyetaagisa kuba nti olina omwana naye baako omuzadde n'oba tonafuna mwana beeramukako obuntu ng'omuzadde ogambe naye mu butuufu singa nze Nambwayo naddala nga mukyala munno singa nze Nambwayo ng'omwana oyo gwe boogerako bamusala ku kyenda kyange wekutu nga gwe bagamba nti si woono gwe batadde mu zzaala omwana ali mayina ali 1.5 tannaweza na myaka 2 kati omwana oyo waba tannaba kwogera omwana aba mayina gwalina okumwogera paka 18 years ng'agikubye wali kati maama olina okufaayo abazadde bangi balese abaana baabwe ensi nebagaaya nebagunjula kubanga balema okugunjula abaana baabwe nga bakyali ku tenda age Nambwa yavuddeyo afune obwenkanya ku lw'omwana ng'ate mugamba ng'alwanirwa musajja simanyi ako kayiringu tekajja kumalako naffe talina kyagenda kufuna muleke amateeka gakole kubanga nze sisuubira Suuna ebyo abagamba nze Suuna yaŋŋamba nze Suuna era nga wodde agamba awo nze nja kweyimirira mu mbeera yonna teri agenda kukwatako bino si byakusanga muntu wali eri ku kkuba obwo omuteeze mbu Suuna ajja akutaase gano mateeka peeni yeeramula tayimu ojja tuuka babuuze obujulizi obukakafu bw'ono omukazi buliwa mbu I have audio mu kooti baleeta audio ne wookaleeta akatambi nga sekendi 5 mu kooti tebakazannyo ogenda kitalya abalamuzi batandika okubeera nga bazungira okwo kakati katuwulirizeemu tekali substation simanyi bakakwatamu simanyi kabulamu ki gwe it is AI ate kati twagira omulembe gwa AI generated voice tuli ku AI generation mwolewo waayo mu kooti katambi omwana bakakuba mu AI ne gakyusa amaloboozi ga Suuna kooti ng'ogigamba otya Suuna yalina okuyimirira wali mu kaguli ate sisuubira mulundi nagumu Suuna kuyimirira wali nga mama w'omwana akutte omwana ayimiridde wali akuteredde Elizabeth mu ngalo awolereze bina Beibe mbujowoleze ese omanye ensi ekimanyi tegunjuza muliro ese begera kugunjulwa etya awo wenyini oyinza obutavaawo awo wenyini the moment woyimirira nti olese mama w'omwana mbwoyimirire ku lwa bano balusikino awo ensi bwekutandikira okukuba embooko kutta buzi kuyisako obuswanyu ekuyisako n'ensi egunjusa muliro so bino byonna aboogera tebamanyi mateeka mu life eno twetaaga okubeera ne baligo legal advisor kintu kikulu nnyo otherwise wano twatuuse omuntu yenna ajjayo ekimwa okwogera mu kamera please make sure
to crossing, don't go overboard. Kuba wano wetulaga abantu bali so amaaso gabali bati anjogereko mulage. Anjogereko mulage. Kubanga isooka bannamateeka bali ku set. Bannamateeka bali redundant bangi. Basomye bamaze kwero DC buli omwana onya kalofamu we yesigama bwati no abakolera mu nsonda. Akubuukire kyova olaba bannamateeka bakeera kugula mawulire. Nze nina kanso wange bamuyita Luzinda owa Luzira ni company advocate. Bakeera kugula mawulire ne lofamu yaabwe era ogenda ku office yaabwe wano e Nakasero. Buli lunaku amawulire bagaleeta nengo manyi baguza amawulire babeera basoma kunoonya ani gwe bakozeeko defamation ani gwe balebudde kati gwe bakizula nti bakulebudde nga bajja kakati okusinziira ku article eno gye bakuwandiiseeko biyinza okuba si bituufu. Please give us go ahead nga tubawadde na ssente tubawandiikire era abagagga abasinga be bakola law firms ezo zolaba ebizimbe byo mu Kampala byonna rooftop zonna ezisinga ziriko gundi z'abannamateeka newe bawoza ddi bo babeera n'amawulire wano 24/7 basiba ku internet basiba ku TikTok kunoonya walebuddaani wamulebudde wotya akabasa kagenda okutugwira mu Uganda wano buli muntu ayogera nigwe n'ojja n'okuba ekifuba nze Suuna yaŋŋambye omwana siwe nze Suuna yaŋŋambye Suuna yakugambye mwabadde ku kyusinga mulyawo ku lusanya lw'embizzi mulya tewabaddewo kamera well and good kati gozolo kuba okusembizizo kilo 7 otaddewo simu ye ya Tekino otugambe mwayogedde ku kyusi Suuna yaŋŋambye Suuna nze yaŋŋambye nukabala omusajja byayogera n'omwana amanya amateeka mbugundi yaŋŋambye mukooti esobola okuwayo ekyo ekiwandiiko mbu ati Suuna yaŋŋambye where is Suuna? Is Suuna dead? No. Zarayi. Bring Suuna. Suuna wagambye otya andi kakati nange banga go tiwaba una kuwandiika nti ate bannayi mulindeeko omuntu ayo n'abadde bagasimanyi wano babitadde mu Luzungu bayintakulita mwebali ng'okkirira kitalya okirirawo kitalya so bino byonna bisobola okuggwa bina bebe abuzayo olunaku lumu okukola apiiru singa leero luyitako enkya Tindyebwa tebamumanyi Tindyebwa yagulimu tebamumanyi balowooza nti bano bannamateeka b'oku street abamaze kwetodisa emirimu ne giwula. You don't know Tindyebwa and company advocates. You don't know someone behind the number, are you? You don't know, my friend, but you will know. Bina Beibe, very soon you will know. Ojja kumanya nti ekigambo sorry kiba kya dakiika 5 dakiika seconds 5 kya nyukuta 5 nekisobola okuwonya okufa okujjako Bina Beibe nga alina akawumbi ke yakaterekeye wansi w'omufaliso agenda kukwata bukwasa kati nambo ayagala sente mmeka kawumbi nabyo kadde 10 1 billion kutidde gwe kawumbi dino some ekiwandiiko kirabe kiteekeyo abantu bakirabe 1 billion without lawyer costs kachiza 1.2 billion kubanga bali bajja teekamu ebibiri sura nyenda kunyumirwa basi tumaliriza abantu tuna ensonga ya chicken bamukubye chicken sorry bambe chicken komanda mudogo yamukuba manyi chicken zena kamu meeting emirundi ndozange ebiri we twali kugundi wali ku paka last yawo nga twogeragera muko twakola embozi zono Betty we twali awo twogera mukaawo then omala naddako ne musanga namulaba nnyo ku Alan Cruz era nga batambula bonna mu motoka yawe ne musanga nnyo ku papaaza so he's a good guy abadde yekolera content we so ali so promising manyi bide ebintu bya content tetukyabeera awo kulinda TV egambe eki omwana ayina essimu ya iPhone fantastic gana mawulire tegali fantastic atuweerawo naye bamukubye naye njagala okubagamba ekintu kimu bamutonye nti bantu bangi bagenda kutukuba abantu bangi bagenda kutukuba mugenda kukubwa bagenda tukuba ate bagenda tukuba abaana abo abali ene skin bagenda tukuba naye ng'ekigenda okutukubya busiru butya tulemedde ku baana abo tubalemeddeko nnyo ng'ate tebalina kye bali tubalemeddeko nnyo siraba nsonga lwaki kiki ekikuyingiza alien skin lwaki weefuula nti oyagala nnyo alien skin ng'ate batambula nabo tobaagala ate nga bali be baggala omukulu bamudogodogo simanyi mudogodogo kati abo bamudogodogo bagenda kubakuba ayina buno twalinaani luli nga tugenda kugundi twalinaawo twamusanga nga aveeno oba twalinaani tuyite wano uyo mudogodogo
mudogodogo ng'ayambadde niigi neringa omutwe gw'ennyana bweti mumpi alinga ekidomola kya bidi bagenda muzika mu kibiriiti gwolaba afuuse ekizibu ayina eno simanya gyagira bwati yali agenda eyo era mu kizungu eyo tuga uyo mudogodogo uyo ng'atambula embazi gati oba yali asala biki mu ttama nkwacho neŋŋamba yoyo mudogodogo kati bakyabakuba nnyo so abamawulire mbagamba ekintu kimu please don't be activist musigale ku mulimu gwammwe gw'abamawulire abamawulire ekigenda otukubya twafuuka ba activist bulyagamba mbwe ekimukubya simanya mbwe yawaana gundi ati kati byebyo wamawulire taba na side gladiator bulwaki ojja wana gladiator nga tomanyi gladiator takolagana na alien skin please be neutral beera awo wakati yogera ku alien yogera ne gladiator nze sina kyagala ati kati awo oba ofuuse activist oba ofuuse muwagizi lusikino mukwano gwange oba mukwano gwo toyogera ng'ate olireetinga ku ono gwe ne gundi nga muli bamukwano nani ne Viola nakitende anti Viola muyimbi wange ekitegeera muyimbi waffe mu KVN music KVN yeriwa eyakojja kitonsa kitegedde lugendo lwa KVN music nalwo mu mbeera yonna agamba atya kojja kitonsa Chicken nga yalabye okumukuba najja kutereera bamukubye embiriizi ne zigatta ajja kutereera muganda kusabira otereere mwana yamutonye ku diaphragm yamukubye eno yamutonye bagita yinuka eyo bayita diaphragm eyo bagikuba mu mawugwe ne geegatta bwe gati olyango osoopama ng'oli omukka gujja tegukyayingira eno waggulu baali ku mukolo nze nali ngenda ku mukolo gwa Doni Kulisi ekyamazima naye bwe nategeera abagenyi abayite nange saagenda ngenda kati gyolaga kati nalinda omukolo gugwe ngende kati era Doni Kulisi oba ondaba nzija kati sajja wali eri nga ndaba kubanga omukolo nze ate kati ate nze baba kunkwatako obandikubye kutta bandijewo mayiti ate bwe olina emisango ena olina mu Bakakoola olina ne mu Bafoot Soldier baga nti bagenda kukuba onkyaza nzijonkera nnyo ayina bayogerayo ebyekisiri ngamba nenkwata kimu nange ku Foot Soldier we nakisanga naye nja kikuba nkitte mbeere bulungi mwera